Hajji Katongole mu byamuviirako okufa amangu mwami Lukwago oyo. Era nze obulamu bwange bwonna bwembeddewo saagala nko Lukwago kiva. Era ebimu ku bigambo bye nga mwami Lukwago amaze okuwangula itoda binasembayo ndowooza okwogerako naye yagamba mutabani wange nkulumiddwako nnyo kuba wadde otandise mu mbeera y'okubanga ng'alaba okyuse. Nkulaba okyuse nnyo era ombadde mpala ekifaananyi ekirungi nga ngenda kwenyumirizaamu nnyo lwakuba obuzibu wagaana okusiraamuka naye katusabe Mungu ajja kukuluŋŋamya oba oli awo olikyuka. N'aŋŋamba n'ekituufu kiri nti omusajja atuggyeko omulimu Lukwago atuggyeko omulimu naye in fact nze nyina n'endowooza nti Hajji Katongole mu byamuviirako okufa amangu mwami Lukwago oyo. Era nze obulamu bwange bwonna bwembeddewo saagala nko Lukwago kiva. Kati mwami Magola kiyakoze kyabadde kituufu kubanga mwami Sseggona we yajja naye nga statement yalinga akola mwami Sseggona era alina gy'asindika message nti ono awaaba ennyo yani Mabirizi nti waliwo omusango gw'osobola okutandikirako. Kaakati kyevula nti mwami Magola oyaze yabisambaze naye mwami Magola njala okukutegeeza ono omubaka yagenda okwogera ebigambo ebyo mwami Sseggona nga n'empapula zammwe aziina ku ttemu bulungi nnyo nga zaatuuka ddako naye agamba ye tabiri mutagenda bbaluwa batagenda kulwana yali ayogera byaki anti yali asindika siginene ng'asindika yaki bayagaliza agamba abaagaliza tasobola kubanga abaagaliza ate yakyogera mu kamera ekyalimba yali ayagala kuyisawo kantu kasobole okutambula. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow lunaku lwa Monday. It's a Monday morning date. Today it's second. Lunaku lwajjo twali tujjukira omugenzi Moze Radio lwe yava obulamu bw'ensi eno. Naliyo ku ddwaliro olunaku lwe yafa enkeera ng'ate ge mazaalibwa gange meaning today happy birthday to me. So gaba gatuuka nga njukira nti omukulu yafa. So bambi so sorry, I'll still rest in power. Mukama ajira kyagulamuza kisa. Yes, ndine Devicom buli lwa Monday tubeera wano nga tugiramuko katini. Eyinza okuba chap but tugenda kubawo ebintu ebiwerako, ebintu bingi ebibaddewo. Nalaba luli omukulu Chaga ng'asuubiza Wizo namugamba omudda okuddamu mumanyira agenda kumukuba emboko ng'akuba omwana we kuba ye muzadde gya eri Wizo. Kitegedde ekintu ekyo namugamba ajjamu kuba emiggo awo n'okuyisa mutono n'akweyanjula. Nendaba jjo olunaku lwa jjo bwe bali bagenze ekagga nendaba omukulu ani Red Banton yagambye abantu babiri tebamuziikanga kuba baasanyukanga already yafudde. Miliyoni ne Jeff Chiwa. Kamiliyoni yadamenya lukana ku Jeff Chiwa n'azagase. Bwe yagase kuyagambye buli mwaka buli kufa kwa Red ajja kugattako omu. Naye bw'afa nga lisita nagimalayo yagiwandiika mu nnyumba gyeri. Bw'afa kulumbe basooka gisoma tebalinnya ku ntaana ye kati sofa yakatuwaako babiri. Twabadde wa Amini Musoke. Omugagga Amini Musoke nga video nagitaddeyo ng'ovulubana. Sori mutawana ate omuntu okulya wasookedde mu byenda. Okulyako kumwekweka bwekwese. Bagayita ente wagivudde munda nga bw'ojjeebwe. Kulanna mamaze n'agenda okumujjanjaba. Agenda mujjanjaba omwaka mulamba. Naye ku airport adi bw'akyo gamba obutwa bungi mu mubiri. Ete kibadde kituufu. Kati naye banyukidde mu Father Chibi. Ndoza tebaagala aboogerako. Era baagambye Father Chibi tabaleetako kamanyiiro. Tazaalangako tawasangako. So abeesonyiwe. Ndoza okwogera ku kino teketa bw'oyogera ku balogo teka kubanga oli mulogo. Ekyo kitegeeza kyayogerwa kyabategeeza. Ate kuba tekuli ku mulogo. Tugenda kujja. Enkya lunaku lugenda kuba date tugenda kubeera wa Muwanga Kivumbi. Lunaku lw'enkya lwe tuddayo mu court. Family yasabye omukulu Erias Lukwago yabakola ki ekikase na family bwe twogera family batwogeddeko aba Muwanga Kivumbi bati ekika kyasabye nga kiyita mu mugenzi taata waabwe bbaluwa gye bawandiise abakiikiriye mu court. Wadda n'ababakiikirira ab'omugenzi Katongole owa Utoda abaana bali mu kujaganya. Abo nange ndi wamu nabo nza n'okuzina mukko. We basika ebifi by'ennyama nkoko akina nange njagenda kulya ku mmere. Bagamba basanyuse nnyo okulaba ngono bamujje ku Road Mayor nange era basanyufu.
So ndoza olunaku lwali lwakumeka lwakutaano omwagalane mulaba President Museveni omukulembeze w'eggwanga buli bwogenda ofuna ssente wenkusobayo ngamba zaaweddewo tezirwawo teziwangaala zifumuka bufuumuusi so omwagalane mulaba President Museveni era gye baweera Abitex ekitiibwa so awo tugenda okutambulira olunaku olwaleero tuli ku The Truth Media go subscribe follow naye nkugamba aba Hayes jobs abroad bakugamba nti genda erubowa awo osobola okubanga osobola okugenda abroad osobola okugenda ng'ogenze kusanyuka ng'ogenze okulya pate ogenze okwesanyusamu oba okukola so kati ekyemirimu bakikolerako basobola okutambuza n'ogenda n'ofuna emirimu mu UAE Arab countries zokka walala tebaliyo so bakugamba genda awo erubowa oba osobola obafuna ku namba yaabwe eya 070 44445555 kitegeeza ki 070 nya emirundi ena 5 emirundi ena ojja kuba oba namba nyangu nnyo so osobola okugenda n'obafuna so ekino kitambula bulungi nnyo buli kimu bakikolerako n'emirimu bagikufunira mwana lubowa sooka obuze kubali ku mbalamusiza bassimu ne bannyabo naye nga sinakweyanjula mbadde enkulungudde ndowooza ebbanga nga lya myezi ng'eno oba etaano nga mbala museereza nga munsaaliza naye finally agisula moto yabikoze naye sula namufuna nga kirabo wangi sula yabikoze eno samusanga ki 22 kyokka yange nagikwata obulungi ne batagibba emyezi ebiri bampe 24 we nagikwata obulungi ne batagibba bampe 25 kati kanji kuguleko obuguzi ndeka tugambe bagibbi ndeka nze mbyanguye ndeka bakuba sebo aji nja okutegeeza nti risiiti njeetaaga tugenda so thanks Sula Motors renkola yenungi ate ayina emmotoka buli za buli kika osobola okugenda ku bbeeyo ne ku kibanja nkola kikola so buli kigambo kikwatibwa ku mmotoka ojja Makindye bw'otuuka e Makindye okkirira awo wansi ku nkulugo ya Salama Road n'osalamu ngadda ku Entebbe Road waliwo amafuta bagayita Africa Oil then opposite wali Sula Motors obosobola okugenda wano ku bannamasaka nga wakava ku police zano za bbeeyi mukko naye anti yowanga bagaye ku buli nfunayo so kati n'ogenda wali emmotoka neziba nga zibwa tugende bayinza n'okugamba nno nti nfunaye namu njikutteko nga namu ugenda kunyiiga bosi wange Sula nkutumiddeko nnyira kwamusiza nkwagaliza birungi byereere yeetaaga abagaggawe batyo ng'omuntu aba asobola okumuwuliriza ekizibu kye n'akisolovinga so amanya yenze David Promoter nga ndi wano Climax lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi oba ziri 2 mu bapangisa n'obitegeera bulungi ennaku z'omwezi ziri 2 tuli Climax Makindye ate buli Monday ebeera pizza Monday you buy one you get one free olwokutaano kubeera pool party awo amazzi tukuba amazzi ne DJ Shirwa abaawo ng'atukomerera so muleeta abaana ab'amasomero muleeta abaana bawuge ebyokukozesa by'abaana weebiri agala okukola birthday mujje wano ndowooza n'ey'omukulu wengeri talina ssente ayinza ogikolera wano ojja gikolera mu muzigo gwo sobodde mwami Lule director madamu Jackie omukulu ono leero mazaalibwa ge tusaba oteekewo embeera omugule keeki madamu Jackie muno obuntu butini nnyo obukola mugulye keeki tumusenene ku mazzi wali ag'omubimuli tumuyiire tumanye nti Climax omukolo yagwomyemu omutwe tutimbe wano mwami Lule weefirize miliyoni neweebeeremu tekeyo emitwalo 5 bintu bya 5 ogambe mwadi cash batuza abaana ku ssomero okitegedde so tutandikirawo njagala tutandikire ku speed yayiri tusoke tutandikire ndowooza ku mwami Kyaga agenda ogunjula mutabani we akoyo mumanyiira ebiseera ebisinga nze Kyaga nsobola okumuwagira waliwo ekintu kirabanga kisusenga oli tagenda kumuwawaabira amusibe ate nga era Kyaga ono omwana amukozizza naye ekyokumukuba kyandibadde kituufu agunjula naye wakote kijja kusoboka kubanga Kyaga wanakwatira omuggo n'agenda kukwata bbulooka so mu mbeera yonna Kyaga nandirowoozezza papa wizo muleke anti kisuka ne bwamusonyiwa mwasonyiwa ne bwamwesonyiwa era osanga oluusi ng'amuyisizzaamu amuleke tamuddamu ye kati amufiisi abe nga tamuwuliriza kubanga ekituufu tayinza kumugamba nti galamira amukube Kyaga wakwatira omuggo najja na ttaffaali
obachupa nechupa zimwanguyira nnyo kati waliwo obuvuyo bujja okubeerawo nze nja kusaba papa omwana ono muveeko mwesonyi mulee bulabi siragamba nti kumuvaako wabula mufiisize ddala abenga ataliiyo mwesonyiwe kubanga endi obulala ajja kuleetera ate ebizibu bya bwereere muganda be bajje bakamiliyoni baplaso bajje n'abalala bonna nze nandirowoozezza nti muleke asaleko kosisa mwesonyiwe mwesonyiwe kendeza busungu oyo omufiisi omuveeko amute so ekyokumukuba naye ngobadde okikkiza mugunjule iyo era bwemusanga nga nageze mu comment section nga mwena muwagira era bwemusanga nga akutte kibooko nga tewaliwo bantu balala na kamera nange wiza osobola okumukwata ne bamukuba n'omukwata alemekwatayo nga jakugibala kyana kyagambye mulinde nga ataddemu ojja mukuba yerabire okwerabira nti gwamukubye mule musanga awantu awalunyize munyini nwanzikiza wiza okumusiba emiguwa nga tagenda kunkuba njimusiba ne muteeka neŋŋamba kalakata paka wokufuuyira omukono waka wiza mu butuufu alemedde nnyo ku musajja amutyobodde nnyo bambi ekisusse naye nze nja kusaana ne mwami wizo omukulu ono akulinako ettaffaali mu mbeera yonna ettaffaali ddene olina obudde bwamalanga nga weebase nga kyaga ali mu bbaala apushinga music wammwe so kati nja kusaba mujjukireko ekitini nnyo kyeyakukolera ebibi bikaluubireke naye mujjukireko ekitini kyeyali akukoleddeko omuwe ekitiibwa olwako omuleke kubanga naawe olina abaana twandyagadde kuvoola kera kumakya nga bakuyisamu olugayo tugerako kuba kibooko kyokka kyeyayogera kyamaze dde okukulengeza okugamba nti ngenda kuba kibooko yamaze okukulengeza olwedde kati wawedde so nze nja kusaba wizo bino mubikwala ekintu kikulu papa omuleke Red Banton jjajja Red Bar si musanyufu yadde namulaba nga atudde ku federation ngoyinza nti atudde we ndoza waafunirako emirembe kukiba nti yavaawo sikyamulabawo nga no gendayo nange ne jjajja Red Bar mbadde nga mulaba ku TikTok ekiroko TikTok abeerako kalive nga alina akatebe ke mwatula bwati ne yeesigama akagali kabeera wali kibadde kyetaagisa jjajja Red Bar kasita afuneza data ate naatulaba ssebo alaba ebintu wenategera nti babiraba Kyaga yanzize ebbali yali ayogera ne Duncan namuwa obudde butono n'ayogera ne Farouk namuwa obudde butono najja nagamba ndoza gwo n'ompuliriza mubeera mukati ne mwogera ku nsonga z'omusajja ono eyanziba yankozesa ekyevvulo erinnya nange ne baliteekayo ne baliiramu ssente ne bandeka bweba yani yakitegese amannya gavudde mu mutwe njaga kubuulira njagajjukira njaga kubuulira mwalimu abantu nga bana bonna bamuweteramu bati ne balya ssente ne bamulekawo jjajja Red Banton alina obuzibu bwe naye agamba mbu omuzimu gwa kalamagi gwagoba kamiliyoni ewuwe omuzimu gwani gwa kalamagi that's according to Red Banton agamba omuntu etakyasula we lwansonga omuzimu guli kamiliyoni asula wa Red Banton I do not know according to Red Banton n'amala n'agamba akasajja ako kantama tekanziikanga n'agamba kulisi yayongeddeko Jeff n'agamba buli eyaseka nga Red yafudde kati nze badde simanyi nti Jeff yaseka ate nga be bamu ku bacreator bayani sakitegera n'agamba ne Camille y'omu ku baaseka so buli eyaseka buli mwaka agenda tuwayo omuntu omu ate ne kulisi ye Red Banton bw'afanga tebalinya ku ntaanaayi jjajja Red Banton alina kuzina ade yatereddemu nga n'abadde embeera egenda ekyukakyukamu naye jjajja Red Banton adayira obutakkaanya abo ne Dr. Jose Chameleone buluddewo ebbanga ddene naye omanyi we bwava okusinga anti Red Chameleone yazaaga ekifaananyi kya Red Banton mu bbaala nga yagenda okuyimba gwe bawadde nga ambasada n'akikwata n'akikasuka ebweru wano e Uganda wano e Mengo kitegeeza Chameleone ayagala kubeera abantu nga yaliwo eka ye munene ebyabalala yabireka mu teyalimu yekka naye ekya Red Banton ekisooka kya bino jjajja Red Bar ali mu kuwalamba empologoma 2 zino nno ate nga zonna ziikabejjawo ngamba nti Jeff Kiwata kuziikanga ne Dr. Jose Chameleone owalampa empologoma mbayimbi n'owalampa n'empologoma mba manager akyayimba
Doctor nakubuuza nti ayimba nti bagenda ku collabo ba ku promote Red Bar chayimba kwa jula Federation nga atudde nakitegeeza ebyokimba kyabikiriza ate gwe mulimu okukolera business ndala niyo butakanya nga buno nze ndowooza singa badde mu family abayimbi bano ba Luganda batule basolovinga ensonga zaabwe kubanga ekituufu Chameleone ayinza okusooka ati Red Band taziike era etajja muzika Jeff Chiwa ayinza okuseeka Red Band taziike ate n'ekirala nti abantu bano abaaseka baasekera wa ya Red Button yamanyiyo kubanga ffe tulanga ku butambi nga baseka wabula omuntu asobola okwagala okukola ekintu ng'ayagala kuba malisi mu bantu akuwoteremu ekyo nakyo kisoboka kubanga nze ebyaddala yadde TikTok teyaliwo nnyo ebiseera ebyo era obutambi bwatambula naye obutambi bwatambula ku Facebook bajozera blog bapostinga ebintu ebyo naye nze siranga katambi ka Jeff Chiwa ng'aseka n'akatoka ka Jose Chameleone sikalabanga naye nze ndowooza jjajja Red Button ayina butakkaanya bwe na bakulu bano so wabanga kyayogera nga si kituufu tayongera nnyo kubasiiga nziro ku kimu market ayinza okwagala okuwakula ekintu abantu omuseka bamuwalanire kubaga nti abo be baseka nga gundi afudde atandika okucreatinga audience y'abantu oba oli awo ekintu nga si kituufu naye jjajja Red Button nze ndowooza nti ssaawa ya leero yingira studio byonna byoyagala okutugamba yingira studio njagala obeere nga Mwami Lutalo oba Mwami Ssemakula yingira studio packaging bulungi ebintu byo kubanga dance kakula ekintu kiri kimu nyinza okubanga binjogera sige mazima naye tugala kola Jeff Chiwa nga yanukudde Red Button nga bwe yayanukula kakati osobola okwagala omuntu oyagala okumulandirako kigaane Chameleone ayinza obutamwanukula kati nobeerawo kuba kati kino nze kiri myaka ndowooza kati 2 kakati ensi ejja kutuuka ejajinga ejja Red Button bagambe naye bali bo nga bo tebamuddamu nga tebakuliiko anoonya kamubaaka kiki aleka okuteeka mu kategore w'ebityo so jjajja Red Button nandowoozezza tiyingira studio kuba ate onayingira studio Chameleone asobola okukola reply ng'oluleese n'opakegingamu bulungi ebintu ebyo oli yaseka atya yasekerawa noono yasekerawa yasinziira ku ki lwaki yali musanyufu kati obagatti otukube kive Bulaaya oba otukubemu abaseka radio ng'afudde era owe n'ensobola ki baseka kati awo Chameleone omulinde awajja kwenganga naye wano Chameleone ayinza obutakuddamu ate gye binaagenda mu maaso ng'omujjonkera wanga mujjonkera oyinza ogwa mu ngatto ze ayinza zuka kumacha Red Bar afunye mu kagato osulawo omanyiwo nkalaba ku TikTok naye si kalungi akyayira munemuno obuneeti buno obutene bwebunabulaba naye kati obuneeti buyitamu n'ensiri olimba jjajja Red Button nzamma nja kusaba kuba kimu kyabyonna oli boyi kuba bombi bonanga oboogerako gwe boyi wange wensinga okwagala yingira studio abaleke obaleke bweyingira studio obakube twakutegedde part 2 owa Eagles bw'okubaawo mwe mwaseka ebisigadde birekera abawagizi naye gyonaako mugenda nga olwofuna space ku simu ogamba bano noono ensi eyinza okukujja ajinga obubi kubanga buli muntu ategeera bubwe zinenze nandikusabye yingira studio okyuse ku nyumba akyuseneko ennyumba anti alina ssente kati omulekako kyusa ennyumba ate mpozi mwagala Kenzo agenda kuwa Federation ekweyo ku Jjajja Red Bar Mwami Kenzo Musuuza gwe nga yabalaalikidde anaazira yenna wakusibwa nesereza Kenzo ezo bannange nazo ate toleetera Red Bar bizibu birala muzirye nga mukimanyi annange gwe sokoleke nga tunagenda ku kintu kirala nalabye omukulu Magoola wamulabye nga yeegaana Walukagga nti nze naawe teri buwali wano ng'otunyonnyola ebintu ebyo ekituufu batugamba bano bawandiika endagaano Magoola yagambye nze oyo mumanyiko ekintu kimu yampa emmotoka ze ebimotoka bye nga tena kyagenda bikozesa n'abimpa nendikako ebipande byange nampa n'amanyi nze serina ndagaano naye complete kati Mwami Magoola kiyakoze kyabadde kituufu kubanga Mwami Sseggona we yajja naye nga Samuel yalinga akola Mwami Sseggona era alina gy'asindika message nti ono awaaba ennyo yani Mabirizi
nti waliwo omusango gw'osobola okutandikirako. Kaakati kyovula nti mwami Magoola oyaze yabisambaze, naye mwami Magoola njala okukutegeeza ono omubaka yagenda okwogera ebigambo ebyo mwami Sseggona nga n'empapula zammwe aziina ku ttemu bulungi nnyo nga zaatuuka ddako naye agamba ye tabiri mutagenda bbaluwa batagenda kulwana yali ayogera byaki ati yali asindika sigineeni ng'asindika yaki bayagaliza agamba abaagaliza tasobola kubanga abaagaliza ate yakyogera mu kamera ekyalimba yali ayagala kuyisawo kantu kasobole okutambula. Mwami Magoola ojja kusasula Walukagga anti bbanga lye bateesa terinaba ono yapapa okola interview naye ne Walukagga ani yamutuma okujja okukola interview. Asajja huyu yatusoga nti wamuwa ebimotoka ebivunduvundu takola nkola nawe agreement n'emu ate nga kyenkakasa nti wano waliwo agreement eyakolebwa kubanga mwami Walukagga tanywa mwenge sigaine Magoola agulira kuba simumanyi nnyo. Mwami Walukagga tasobola kuva eri mu bbanga n'awalampa mwami Magoola naye Walukagga kimanyi yagenda okujja ono aganye okumusasula. Time gye bayogera tennaba bano tebannaba kukola ki tebannaba bagazeetinga katalinda paka mu Gwakutaano era we yamugaba wamala bagazeetinga okusinziira ku ndagaano nti we baba gazeetinga mu mwezi gw'omunaana Walukagga ng'akwata kavuuwe nga guli wala lwaki tamuwayo ekitundu ate bamugazeetinze kubanga omubaka wa palamenti wamala okukulonda wayitawo ennaku 7 onobanga oba oli gazeeti mu paliamenti wiiki emu eba yakayitawo oba kiyita batya okugazeetinga omala kulayira wali ne bakonfaminga then nobeera gazeeti mu Gwokutaano wano already akatabo kafumye nti bano be balonde naye okyasobera okugibwamu obwesigwa ate nammere teyajjayo nalubo anti kyenkugamba bamuwakankudde kyovula bankugamba nti noono bamugamba bamala kungazeetinga wekiggwa mu Gw'omunaana sente nga bazituwadde bwenkwoke ate zo n'emmotoka baazongeza kitegeeza baamanya nti sente bagenda zongeza kuba sente ze baayogereramu ziri mu range ya sente ze baabongezeza emmotoka okimanyi bavudde ku 315 ebintu bya mwami Walukagga ne Magoola yes soke tubyemu obuduka bikyalanda Magoola yamweganye ajja kumwamukkirize mwami Magoola ajja kumwamukkirize naye ebintu kyolama bikyalanda kuba ne mwami Walukagga ateekeddwa okujjutwala eka sizoni akalala annyonnyole lwaki bamwegana naye zanisai mwami Walukagga ebintu byammwe tewandiko by'okwogera gwe sirika tulinde mu mwezi gw'omunaana yadde nga watunda abalonzi tulinde mu mwezi gw'omunaana watakuwa ssente kirira studio byonna bye mwayogera mu munagaano tuyinza okuplanta yakuba amanya ga Kabaka 7 ayinza otukubirayo Magoola emyaka 65 oba 67 kati agenda gatta Magoola byabakama nani omulala awo abakwate kakota ne Sseggona waako n'empuuga abagatte kakota alufulumi ayina wa prison break kati agenda kuba Magoola part 1 ne part 2 naye tokomawo kwogera ekyo mbadde nkusaba Walukagga ate mumukubire ku ssimu mugambe kubanga asobola okukomawo yense nkimanyi tajja kudda asobola okulaba ng'ono yamuvodde era yamuvodde gomanyi Walukagga okubanga ayina bimotoka talina mmotoka mbu yali tena kyagenda bikozesa ebimotoka nga biri awo twali kuvoola kusingako awo so ebyo ebintu byonna bibadde mu wiiki tuyitamu katini gundi ekirala aligaweesa Jjumba jjajja kulannama senga kulannama agenze ebweru bagenze kumujjanjaba era zaweze mbu ennyumba bagiwadde Omusudani y'Omwakurite emyaka 5 ng'agipangisira n'abawa ssente nnyingi nnyo kati mu kubawa ssente nnyingi nnyo ono agenda bweru omwaka mulamba ndowooza obulwadde baba bumupimidde nga bwakubonera mu mwaka kati ye Jjumba n'asigala Jjumba mu kusigala yanoonyezza embwa gy'asuulako ejjirikiti n'ebula n'abaka Father Chief bw'anaagisuula ku gwe ojja muyisa bubi n'agamba kakati ebweru agenda kumalayo omwaka gwe batugambye yakulaze ku mpapula badde bobyogera bwogezi mu gundi ku gundi ya Cavitoni ate Cavitoni si omunnamawulire gwe yawa emmotoka ye munnamawulire we kati gw'osuubira ayinza okutubuulira ekituufu kakati ekisooka kya byonna nze senga kulannama ate ombuzaako empapula saazira musaasirako
era njawa kutegeeza abasawo njaba bakole kinakisoboka addengulu kinakiganye space ndozere ekyaliwo wali ewaabwe weba mujirira naye nga ekikulu kya byonna singa kulana matukyamwetaaga ng'omuntu kuba alina okujanjaba abantu talina gwajjanjaba naawe bali balya musimbi talina gwajjanjaba kati bino ebintu byebanuganuga ne bagiragira talina gwajjanjaba singa gwe kenyini ogambye musawo si musawo wa abo tebajanjaba bajjanjaba oli wakwata serena amuteeka ku bbaneri wonna batakujanjaba batuwa eri akabotongo ekisajja naye ate era bali bakwata n'emizimu n'emisambo awo tebalinawo yadde twasobola okukwata kamunyeera bino basobola okugezaako kuba abo ono wakinnansi basobola okuba nga asobola okutabula ekigaji n'ebintu ebirala n'abiwa abantu ne bawona jjajja Jjumba ki ekimuyisa jjajja lwaki bamuyita jjajja Jjumba Jjajja Jjumba aligaweesa kyekiyisa Dr. Kwefuukuta dokita mu mawulire ate Dr. Bosa mu comedy Dr. Jose Chameleone mu music Bitoni kukozesa linnya lya Chameleone Dobozi omanyi Uganda dance kangula ekintu kiri kimu Uganda olwadde mukola kyoyagala bw'ojja n'omenyako n'oga nti constituency eno ey'Emakindye kati nze njitwala ate n'otabakwatako n'omukulembeze ali mbuiza takufaako kakati okweyita jjajja kikosaani tewali era naffe tumuyita jjajja aliga Jjumba gaweesa kati tulina jjajja wali ku Salama Road mwami Kamuswaga twamukazaako erya jjajja kati aliga weesa weyita jjajja ye nga walaba akabonera abantu naabo abakola ebintu ebyo baba n'amannya agakanga alwago nawulidde ku TV so yeyita jjajja Namazzi simanyi okuva ebuwalula simanyi mu nsozi za Muduuma yamenya amannya awo nga gonna gakanga bukanza kati aliga Jjumba jjajja aliga Jjumba aligaweesa Jjumba ogamba aliga Jjumba kiwulikika mu bulala jjajja okweyita jjajja tekiina ku mutala kuba ne jjajja galaba gyali ennansana yes nawulyako ne jjajja gawunya buwunya wano tulina jingu ku speed yeyita Master Collection ye jingiwo Master Collection naye gwe byayambala ola yanibadde nga yeyita Master Collection tulina Martini yeyita Pai Martini ne kusimetoka lyenya lyerigera Pai etya eno gye balya eri PIC oba yeyita Pai Martini kakati abantu beetuma amannya nga tewali mutawaana yadde nga tebamulinako buzibu nga gwe n'oba n'erinnya lyo wano Saamugagga yeetuuma Saamugagga Mananka Mickey Wine ne yeetuuma Mickey Wine omwenge oli ne yeetuuma Coco Finger oli ne yeetuuma Spice birungo kakati ago amannya tegayina mutawaana gwokera bukezi ku makya n'oga nti erinsanyudde kubeera big size yes omanyi nti Bobi Wine wabaddewo ng'ayimba yakuba oluyimba lw'Akadengo ne bali mukazaako bamuyita Kadengo naye nga teyali agamba oli yali yanguyira n'ali mukasukira mangu kakati ago amannya tegayina mutawaana wala ndoza beetuuma amannya ago agakola ssente kubanga ekyamazima kiri nti w'oteekawo Dr. Bitone n'omugamba tubuli ojjanjaba kyosobola okumba paka lw'omutta naye yalabanga erinnya alyagala era tulimukolera kati jjajja aliga Jjumba talina mutawaana na linnya lye naye ng'ekyokugamba nti akwata empewo tasobola okukwata enswera ng'etambula bwe n'agisibira awo ebyo byatayagala ate kati zati bye mugambye byeyagambye gundi Father Kiibi ono munnaddiini era aba mukadde waffe ebiseera bisinga nayogera ebintu nga bituufu ayogera ebintu nga bituufu kati ekyobutazaala ndowooza si nsonga oli enzikiriza yimugamba kuzaala kuba situsuubira nti mwami aliga Jjumba ye ali embizi anti omusawo ono jjajja batakkirizwa kulya mbizi twali musamiza alya mbizi kati simanyi nti oba ali embizi nti oba musango takkirizibwa anti ngamba newaffe tetumuvunana nti tagirya kifo tetumuvunana nti tagirya kale kyakkiririzaamu kati tateeka kuwoli ku kigambo gw'otozaalangako towasangako
ono byakkiririzaamu tebimukkiriza kuwasa na kuzaala. Jjajja Aliga Jumba byakkiririzaamu tebimukkiriza kulya mbizi. So katoyiza kuleta issue ng'eyo mu bantu n'ogamba mbu tazaala tetuli guleediyo odda mu bya guleedi akwa guleedi yali ategeeza sigitegedde bulungi naye kati anutulenga nzo nkitegeeza ku ntegeera yange w'oteeka na Aliga Jumba ku mukono wano onooteekawo Faaza Kiibi kyefaananyirizanga n'okubanga Faaza Kiibi agenda UK atuuse ono ali mu kunoonya visa ne pamit akyanoonya pamit tanala kugifuna Aliga Weesa wembanga kyentegedde kyanyonyola kimbadde ntegeeza ate omuntu wagansiri grade buli kimu ndooza bakigasse ntegeera nyambala kufaanana byokola bakugamba tomwenkana anti ekintu kimu kisobola okukola ebintu byonna mwami Daasi singa oba onsinga okutegeera kimu oba okigasse kubanga ku bano bonna tekuliiko mwavu kyekisooka kya byonna katuteekeddwa kuweyinga ntegeera yaabwe na biki bye bakola mu bantu kikyotegeeza ani atategeera ku bombi anti ngamba okumanya nti gundi yasinga tuteekera kuweyinga ku ntegeera yaabwe na biki ebikolebwa mu bantu kati giweyinga entegeera nti essaawa ya leero waabanga Aliga Jumba omukulembeze w'ennono asobola okudda mu mukulembeze w'eddiini ng'amulengezza kikulaga entegeera ye kati ani atategeera anti ngamba omukulembeze w'ennono wabanga asobola okuvoola omukulembeze w'eddiini nga bano bombi bakulembeze olwo kikulaga bulazi ntegeera ye kubanga bano bombiriri bakulembeze era sikakasa nti Faaza Kiibi mu kwogera ono yadda voola aleka yawadde endowooza yali annyonnyola kaakati ate ono mu kujja yayagala kutulaga bya bugagga kyogenda okukolaga Jjajja Aliga Weesa Gajumba ogala kufuna olupapula ofuna n'ekitabo kino ekinene otuwandiikira ebintu by'oyina eby'obugagga obuwe Kavitoni ajja abitulage kubanga yadda akiisa mu ssente tetuli levoyo wetudda nga si kya ssente ne tudda mu byabuntu Faaza Kiibi waaba ayogera ateekeddwa kusirika awulirize kubanga ayinza okubanga ng'oggyeko okukyusa ba mwami Kasumba Kasumba okwakyusa okubajja mu ddiini n'abazza mu eno talina kirala kyakola kimuntu kyayinza gga nti akyegombye kyokka kino kyakola kiyamba nzikiriza ye esse kinnoomu so tekiyamba public yonna nti Uganda kigiyamba kakati ate Faaza Kiibi bano bonna asobola okutuula ab'obuwangwa n'ayogera nga bawuliriza naye ekibuzo kiri nti Aliga Jumba jjajja wajja ewaffe mu kkanisa tusobola okumuwuliriza kiraga nti n'ekkanisa mwagize tufena tusiga tugamba yatugamba abadde kyate n'ate yattu Father wagenda gyali tugamba yagenze bali wa talina mutawaana era bino muno mwagambira nti awonya abantu ono mwami Jumba wamalizaga Katonda akusseeko omukisa kakati ate ono Katonda amulina kitegeeza omaze kana tolina okudduka ewa Father aku era musoba gamba Mukama Katonda jjajja baffe emizimu ebuwangwa biki n'afuliza agamba Katonda atambule naawe kakati ate ono Faaza Kiibi oli musajja wa Katonda kakitegeeza akolako n'awuzika agamba nti katusabe bikole katusabe Katonda bikole era gamba bino byonna byetukola Katonda yasinga okumanya kati ye nakukeregaawo n'aleeta enje n'aleeta egundi n'aleeta ebbaafu n'aleeta amata n'akola naye nga ebyo n'abikola abaanonye ebirijo gy'omwadde egy'ekigali obudde buno bwamala aba ateekanya ebirijo kugitwala kalubala nga gamba Katonda atambule naawe kakati Faaza mwami Aliga Weesa Aliga Jumba tukuwa ekitiibwa ng'omukulembeze w'ennono ebyobuwangwa n'ekyo ekitiibwa kiweebwa lwakuba abantu bano bagatta ebintu bingi agamba mukulembeze wa nnono musawo Muganda kugamba n'obula ekituufu wowe oyinza okumutwalira ne wakubula era akulaga nti kubanga omukulembeze w'ennono tiyandibadde tugamba ate ayina amayembe ate amayembe gakifu walufa Abaganda tuba n'amayembe ebiteega ni kati mwami Aliga Jumba soga nti abiina omwasakali eddoboozi n'alimbalimba abantu n'ekikulu kya byonna nze nja kusaba Ssenga Kulannama n'abasawo gy'agenze Mukama amuta era wano gye yagenze
essala basaba mukago tagamba nti bajjajja wabula era n'amalwaliro gagenzemu gabo sigabo wabo singa bino byadde aga nti bye bituufu abadde asigayo no bajjajja kyogereko kyova ne bayibuli egamba eyamba yeeyambye bino gye yagenze essala yonaka gye bagenze wano baalinyisizza Katonda kuba simulabyeko ng'alina endege nti genda n'endege obuli baawo bazze wa faaza kiibi kakitegeeza faaza kiibi ate omwetaaga nnyo akuwongerera essaala ey'amaanyi okulaba nga mukadde waffe awona akomewo kubanga funa ekituufu kye twetaaga singa kola na mwogezi mulungi ate tukyayaga olutalo lwe wakati ne sayidi eri eya Kibuli singa akomawo n'awona bulungi n'atusubula olutalo ekibuli iyo ngeri yali wa Kampala mukadde ne lukoleera ffe nga tujja tulutemaatema omwana ono Kavitoni gwawe emmotoka akyakwetaaga omugulireyo mpenkoni endala kakati omwami eno gyasigadde naye omwaka nga munene singa tebakunkumula omukono mu kibya ali Gajumba ajja goma omwaka munene naye bano basawo ngamba bategere batagenda kumala mwaka ndooza bicho abasawo be ndooza kyebabagambye iyo gwezo sokulago baganda agenda kumala ebbanga weriti mbadde sikiraba treatment babagambye eyinza okutwala omwaka era n'agamba omwaka mulamba bweddu ene we tumusabira awone kubanga okubeerayo okwe n'okudda zibyo n'enjawulo ziro yagambye abadde bamusekerera nti ebintu byagenda kubitunda muswadde yapangisiza bipangise era we banaamala nga bimuddira ate bamuwadde sente nnyingi nnyo abapangisa omusudani kati abali bamugamba nti atunde yabasekeredde anti enjira teyinza kuluma mulundi gumu etandika mpola mpola egenda okukulira ku nnyinja lekuluma ku ttaano neeyongeza ku musanvu gakola ku naotandisa okukankana kakati ekinaava mu kupangisa kununula oba kutunda kubiri kuliko ekituufu eki eiza anunula kubanga ekibuzo kiri wano eri agenze kukola bagenze mujjanja kyekyaleese omwami wano abeere ng'akola ng'asobola omulabirira eri gyali ate abantu abo balekere nnyo okwewa obulamu bwe batasobola tulaga nti bali bulungi naye nga bali mu mbeera zaffe akati naffe tuwe twagala atunde bintu bye kubanga tabikolanga kubitunda naye kati akasooka awone tulabe naye abakulembeze b'eddiini ndowooza mwami Gajumba wandibadde obaleka beesonyiwe kulembera beera na Swaba Kasumba bano abeeno bikusinga biralamukko kabe baddiini ki bakristaayo bakatuliki eno biralamukko abeere basiraamu balokola eno biralamukko baleke gwe sigalayo eri mu nzikirizayo n'abagoberezi bo gye tuli abakuwagira mu nzikiriza yeeyo naye eno bireke twale essaala mukadde waffe mujjanjaba awone akomewo muzaale abaana kubanga jjajja akyazaala naye sente zikwate bulungi jjajjani ku bombi jjajja mukyala akyazaala akyalimu embavu akyali muto siagamba zira genda bakunkumula akyazaala ate mayina omukulembeze w'eggwanga ajja kuwulira ajja kusika ku mukono noonya jjajja kkubo kati Jemba yeetuumye jjajja kkubo kati ani ali mugjeeko yeetuumye yalabye nga kyekituufu ndowooza akola ku makubo ye lwakuba sina zikuba kwemutendi singa mukubeera n'owulira ano jjajja kkubo yeetuumye jjajja kkubo mwami ali Gajumba noonya jjajja kkubo mwami Jemba mbadde ng'abakwano be era bakwano nnyo laba kati Jemba ennaku zino ali bize mu bintu bye somero anaatera oddiggulawo somero baligula okulwakuna naye nga gyali jjajja kkubo talina mutawa jjajja kkubo bw'ofunda ssente osirwala busiriwazi omuntu atubiseere gwe dde asozanyisa ssente zino mukazi yakwata ssente n'agamba munende gavumenti yamuwe lijja muligira ozanyisa era nze bantu bensinga okuwonya newunya mwami Lulono yafuna ssente naye sibutayita ku muntu ono omwana mulala namusaba bamuta Steve yadijje wa mitanda Steven yafuna ssente empitirivu naye Steven akusanga n'asiba emmotoka n'akubuuza kubona abantu just afuna $10,000
enjoga nekyuka ase ebintu byonse byantama byamasimu ayogera eddoboozi terivaayo mubanga abamuwunyirira nga jasalina miliyoni 10 tuona wano omwana yafuna miliyoni 2 ewa Genosale zaali 3 naggala Comrade ne Vox nga wasala wagenda eri wasala waddeeno wasala wage kati ebintu bya ssente onaita jajja kubo simunenya kale gundi batabani ba waliko mu paaka empya nkiwa batabani ba Katongole bamanyi baali baana bato nnyo twali myaka gye nalabyeko oyo omu ye nali mumanyi kati bakutte okumanya bakoze pate balina ku masuwani ga plastika ganagedda simanya abaana bo balina access nze sibalina kupoza ate eyabakozeeko nsobola omufuna naye ekisinga obukulu mu byonna bali mu kujaganya nti okwavuwala embeera embi gye balimu yonna yaleetebwa Lukwago era bwe bategedde Lukwago bamukubye akalulu wallahi beekutte era bakiise kwekwatakwata ne banoonyayawo otusente otutono ne batema ennyama nakuba amaaso ganuma naye kandizeeko okola ki njo jasi okwogerwa nga sina ekisooka kya byonna nja kukusaba ebigambo bino oba nnoonyeza abaana abo obawe vidiyo eno nze siri bulungi nengenda kukwata akatereke n'abanyina njakubagula enkoto y'ettooke nze kitegeeza osemba kye baakoze si kisemba ndi muwagizi waakyo okusemba n'okuwagira byanjawulo okusemba oyinza okuba weekwese eno nga naye wano oli mu lwatu ndi wakati wano nze mpagirira wakati Lukwago yakola ki ekyo ekituuka ku ekyo nja kukusaba gwonoonye yenna eyabakozeeko interview obagambe nti omwana eyasimula nga mu ofiisi ya taata wammwe ayagala kubagula enkola y'ettooke oba kiro z'omuceere 5 kyona abasabye nja zibawa niba nabagamba kuzeeti kazibatwalira kuba nze omanyi Katonda takola nsobi nze mwami Katongole singa abadde akyaliwo nga netodde ekyaliwo oba oli awo ate eggwanga singa soogerako eri bantu kuba nze nali nvuga kagaali mu paaka empyawo nga lunaku lumu nenfuna chance nakeera nnyo ku olwo nembaako omukulu gwenvuga mu Itodawo nga atwala kutaba ku paaka mpya wali kati wemutwala nemuzza nangamba sina kyenjangu mu ofiisi wano ne ssente kati ngenda mu ofiisi saa yali eyingireemu kati ntuuka ku ofiisi nsanga omukyala asiimula ofiisi taliiwo kati omusajja ngamba nsiimulire akaawo kati nsiimula ofiisi nogisiimula aje Katongole najje nange nali simumanyi ayingira mu ofiisi ne bamubuuzaawo nensiimula ebyange nentambula nengenda era mwami aje Katongole oyo yampa ssente kati nkeera oyo nali nvuze nangamba ogenda kuvuga nga saa 12 ontwale kati bwe namutwalanga okumuzza oba oli yali asimula oba yali abadde ki kati aje Katongole mwennyini nampa omuno gw'okusiimula ofiisi ye mwennyini ebigambo era nga asiimula era mwami Katongole waliwo n'omusajja mulala yabeera mu paaka mpyawo yali neerabiddemu baabula kati nnyo okunsiraamula mwami Lukwago we yajjira nga nansina okufuna ssente ng'otandise okufuna ku ssente nengula n'eggaali nze nagulako eggaali awo ku Kafumbe mu Kasaawo nga nyina eggaali 18 esente ozijjaawo naye ngoma ensi ezempa eggaali olunaku siringi 5 nga natwa pikipiki avuga nalipooti nga ogumu ekitundu nze nga bampa ebi 5 olunaku mwana zakuwa nga gali 12 zikuwa nusu nalina 18 nabeera za ggaali 18 ayagala nga bazibba bbaawo kati leka ggaali nze nengivaako kati nga mbeera ku ofiisi wa Katongole era nga njagala nnyo era ebimu ku bigambo bye nga mwami Lukwago amaze okuwangula Itoda binasembayo ndowooza okwogerako naye yagamba mutabani wange nkulumiddwako nnyo kuba wadde otandise mu mbeera y'okubanga ng'alaba okyuse nkulaba okyuse nnyo era ombadde mpala ekifaananyi ekirungi nga ngenda kwenyumirizaamu nnyo lwakuba obuzibu wagaana okusiraamuka naye katusabe Mungu ajja kukuluŋŋamya oba oli awo olikyuka nangamba n'ekituufu kiri nti omusajja atuggyeeko omulimu
Lukwago atugyeko omulimu naye in fact nze nyina n'endowooza nti Haji Katongo limu byamuviirako okufaama awo mwami Lukwago oyo era nze obulamu bwange bwonna bwembeddewo saagala nko Lukwago kiva lero mu kalulu kali akasemba aka 221 waliwo yajja ne ssente awo nga baagala abalonzi balonde Lukwago nga baagala baguze nazibba n'enzirya bwe olaba batwale wa Jacobo ebyo bwe batwale wa Jacobo nga mbaguziza oli wa Jacobo kati ngenda okutuuka wa Jacobo ndaye fara bya Jacobo enderesa abantu balonde nkubira laga piper nga takwata nkubira Duncan nga takwata Duncan yakwata kati nga atali busy kati nkubira Jacobo mugamba ndi wano nenderesa abalonzi ni ate ndaye bifara nanga akanzije nkutemere waawo wali olesa bakobe ngudi akalulu kati musajja yajja abalonzi mu batunda nga naina costa 2 bidako nga mutembeye abatembeye naina costa 2 kati waliwo Asirafu abeera wano yali yesimbye okutaala akaboneka kali ttaala ze siri simba omba kati Asirafu ajampe miliyoni abantu balonde kati noonya abantu mbawe 15,000 ufuna costa mmeka kakati abantu bakoneketinga batya mbandi awo nga Derek yankubira Derek we wa masimu alunda masimu awo Derek yanti ye dero phones bichi juga ne mama yali yesimbyewo yes nga ngamba bangambye ye kuno yayise mu bera kwa mukobye ne mama aliita mu nga ngamba bangambye ina abalonzi konze olwani abagambi nze simanyi Derek naye nga mpaayo kati ze yampa nga soka nzongera abalonzi costa 2 ziparking awo na soka mvuga ke munga njireta awo ifa ke parking ana tugenda mpola mpola era Asirafu waliwo FD somana ya mukubaka lunenkona nenyo kata sovugwe nentwala atenze nakola nnyo nentwala kati ekizibu ekyaliwo abantu abawanga sene katuka mu Buffalo ndabiralanga tunakutegera teke nti omuntu otegeda kumugenderako wali kateka twajibuka luvanyuma nyera safanga macha abantu bano balonda abantu balala okusa ku bulubo twakafuna kati mutwala abalonda wa Derek kati mbandi awo omusajja nkubira yali yesimbye ku Jacobo anga abangambi oli makindi awo nayo ina abantu asobola kujja okuloza omufunya abantu nga 10 bana ina 15 ne mugamba mbayina nga jabampe miliyoni yezi nga abalonzi bange batuuza awo kupaka lasti nasoka mbongera yezezi olwayina go mu kitundu kati kuba kwezo nazigaba nesigazaako barasigazaako 5 kati mbandi awo owalukwaago nga nkubira ale bakubanga bakwese enamba baseka mu private nga jje wano musajja simulabanga nakonze n'okulosidanga mukumulaba obatwala ku National Theatre wali eri kodi egenda kubeera bweti ti babampa miliyoni olwamula nga abagenda kulonda mmeeya konze kanzije olwakasaba nga abagenda kulonda mmeeya nengamba kamba twali bunnamwaya nga nesente ozikutte akakade wakavuba tuke bunnamwaya kulwefana bya Jacobo ne mukubira Jacobo nanga ngenda kutemera ojja w'abalonzi oyogola banesimbyeko nga mvuga nga tuvuga abalonzi bange twajja tuwasula mu kkubo mpola mpola machiringa bwabasasula ate nga tebalonze nakulonda anti kati twatugeringa ajja kubate mukwano gwange ne batalonda kati ate ngene Walukwago sisobola so kakati mbadde nkulaga mbeere ebiwonzi lwaki tusagala Lukwago Haji Katongole munaye mulimu nga guggwawo we gutyo akabaka setback naye Dasi nyinza okugamba nti Itoda eyo buli kintu kyonna kibaako n'ekityamu naye Itoda yali nnungi Itoda mwami Dasi wabulwanga omulugu gwe Masaka nebagamba motoka yaani avuga ku stage eyo nti oyo Martin nebaga watta omugugu gundi nga Itoda basasula lisiiti 14 nekigwa Itoda bayina abasirikale abawerekeranga Ssaabasajja Kabaka Itoda yalimu abasiraamu ngerimu abaganda gwe mulimo gwokka ogwaliwo wano gwokka nga gukuŋŋaanya abaganda nga bangi gwe gwokka mwami Lukwago kati Lukwago yagulwana atya mpulira ebintu ebyo nti Lukwago yalwana Itoda tujja kujja tukole story namba ekweyo mpanvu nnyo okay kuba njagala nnyonyoke
bamuyitako n'ekibuli awo nawulira mugamba oli kubasiramu buno n'agulemerako n'akuba itoda nevaawo era ati Katongole nti omufuzi yaŋŋamba ngenda kuddayo waka neetuulire nenkola emirimu gyange endala Mungu bw'ati bwagezi nanga naye nnumye nnyo kuba kati oba oli omulumye kitegeeza ti waliwo n'abalala bambi abali bakola anti nze essaawa yalo singa ndi musajja mugagga nnyo era nze okuva olwo n'obulamu bwange bwonna Lukwago mwami meeyo musabira ekintu eki kimu kyokka nange nsaba kutunulako mu ntaana ye kyekyokka kye musabira mu bulamu bwange nsaba ntunuleko mu ntaana ye kitegeeza omwagaliza kufa sinze nteekateeka okufa fa tugenda kufa anti bw'ogamba nti omuntu omwagaliza mutwana kitegeeza nja kutunulako mu ntaana ye nze newaali bakutuse nadda engulu saagala Lukwago siri mwagala era bamukubya akalulu kasana mudde yawangu bamukubya akalulu tumanyi mwenye gwe neekatankidde ggwe wanywedde gwe Lukwago kyomanyi yakosa bannayuganda bayitirivu itotasiganye eyinza okuba nga ebyali bitatuukiridde naye nkugambye gwe mulimu gwokka ogwali wano omuganda woyinza okusanga muganda muno neweegatta nga woosanga omusiraamu nga mulimu gw'abasiraamu mwami Lukwago n'agusaanyaawo waliwo omwana awo abeera awo omwana oyo yali akampeyinga Dr. Kiza Besigye kati mwami Besigye bamuyimiriza nga takyatwala abantu bweru balina ekikuba bamussaako kati omwana ono agenda n'asinkana Lukwago actually namusajja mukulu nja mukuleeterako lumu kati nze ddaasi nja kukuleetera abantu abaali abagaga nga bakozesa abantu nga mwami Lukwago yabakuba ekigwo tijja tikyo mulaba ku TV oyo ayina omukazi gwe basa simanyi oba akyamwina bakola n'embaga yali muwala waagi Maganjo eyakolanga emigaati kati oyo omwana twali twakola ffenna nze genda nafuna omukisa mu basiraamu noyo aji yakola emigaati bagiyita Maganjo njimanyi Maganjo Green Millers kakati oyo aji naye ko ogwo omukolo teachers gwasobola okukola omuntu akola ku TV ng'ayiyawo resimo yali ambalina akasuuti ka bbulu kuba ku mukolo nali wakanga nze nsomba amazzi nzire eno nzire eri ngosombera ticha nga tulinga nga ba Luganda kakati oba ticha yamuta bakita naye Lukwago yamukuba ekyo aji Maganjo kyamuwulirawo itado lwavaawo waliwo omusajja yali abeera gaba wano so ayita ne mutawuno kati yagwedda lwayita kuno abeera atabali bamuta ajani bannange kati byenjogerako gobeera mu comment section bagenda kuleetera amanyi Lukwago abantu beyasiranye abamotoka ezatambulira kusaba Ssaabasajja Kabaka zonna n'azisaanyaawo kubanga itola ayina emmotoka zaalinganga nnya nga buli wabeera nga Kabaka ayina nga Ssaabasajja Kabaka nga ziteekeddwa okumuwerekera nga bayambalanga obuntu obwa yero nga uniform bagenda okuwerekera Ssaabasajja Kabaka ng'emmotoka ezo ezimu ziriko n'ambulensi ziriko ne fire brigade nga Katongole yali itola yo nga yali yazigula byonna Lukwago n'abisaanyaawo abaana bakoze bate kakati wegamba nti njagala abaana abo mbagulye enkota y'ettooke yadde nga mwami Lukwago yesi mwavu mugagga muvundu naye ayinza okuba nga yasiranye bannayuganda abawere miliyoni 2 kubanga itola yali Uganda yonna itola yali yakolera aba taxi sako zaabwe nga kizibu nnyo okusanga owa taxi ng'awemula naye kati ekigambo bakiyisa mu ddirisa ng'okukwata nti wavumye kasitoma ng'oteekeddwa okubaako n'ekibonerezo naye kati City Council ssente zeesoloza kuba takisi mpitirivu tewali kikolebwa essaawa ya leero singa itoda mwami Lukwago yagireka n'ebeerawo nyinza ogantu oba essaawa yo ne paaka takisi eyo singa baafuna dde ekirowoozo ekigamba paaka tujje ofune tugiteeke eve mu Kampala wakati naye ng'abantu balina emirembe kati emigugu gy'abantu gibula tolina wawabeera wa takisi so mwami Lukwago bye yakola naye nange negatta ku baganda bange abo ate omanyi ffenna omutonzi gwe tusinze oyo takola nsubirwa kuba nti ebiseera ebisinga wetumusaba leero akuwa omwaka gujja n'okuyitawo twandisabye nandisee Katonda oba otuwuliriza n'ebyobugaga bye bigende nga bikendeerakendeerako naye abeeko wansi alabe omuntu omunaku kyayitamu nja jjukula sitori empanvu nyingi gye twatandikamu ebbanga lye namalayo meetings bayitangamu Lukwago ndowooza olwokuna luno tugikole oba kati abaana nyina omuceere gwammwe ogwa mwami Lukwago osooka tumenyere Lukwago nyina omuceere gwammwe
era njozayoza bali mwezo nzali siwagira bali mwezo nebo oli anti ali kulukwa nakubale sebagala nenga bali mwezo bampe interview ngenda wamanyi bali mwezo ne mugamba ngenda kubeera wa mawulire tonsasula era mukatize badenga nanga bali mwezo nesimu kubiranga na konti empire sinje 10 nesibagana mugamba temonsasula sibagana ngamba kutali kokolanga bu video obutusirike ne mugamba nedda omukula jakoza njagala senti sagala ansasule kati pain jolimu bwe nalabanga abantu bona bakyuse bali ku bali mwezi baka abali mwezi ayinza okuba yalidde basobola okuba nga bava mu lunyiriri nga naawe bo anti ekyokulabira kiti ng'amati abagagga bawera abagagga tabeera mugagga yekka nti abantu babaliisa baba bangi oba abamukunyuulako kitegeeza abantu mu bulamu bwaffe omuntu alina wakolera ensobiizi naye ng'ensobi eyo mugitereeze mujangwira esobola okutereera olaba kati nga mwami wawadde ku mwala mwami ayinza okuba nga alina we yakoleramu ensobi naye ng'ekituufu kyali nti twetaaga omwala guzimbibwe kituufu nyoma nti Lukwago yabadde afiira ku mwala ogwo omanyi abantu kati amuye baliisa kati kwe kifaanyi nti Lukwago abantu be yakuba ye Hamusawo we baayina kubanga Hamu oyinza oga nti yadda mu bigalo bya mwami Katongole kubanga mwami Hamu we yajja yakwata abaana bonna abaali abayaaya abaali abamusenyi bonna n'abawa emirimu kati Lukwago amukuba kujja wa Hamu yeye enkola ye abadde akuba Jamisi Kigundu kumujjo kitegeeza abaana bano adda basira kuddayo kubba kubanza nyina bakyali bange bemanyawo babokisa nyina gwena sange ennaku ezo kwene ebbala yenyina mabugiyitaani ya mukono gwa Nambeemu Legacy yali mubbi nga mubbi mukubi namusanza okubbaala nampa emitwalo 10 ng'ayina n'abamukuuma ng'ajoogamu yampita ng'ali eri mu VIP olawo jinga oloka VIP akali eri jwanira tojigenda ina VIP kati ng'atuddeyo bwomu n'abamukuuma era bweyanenga nzengera musajja najja n'aŋŋamba waliwo wakuyita nanga niyo kyanzijjukira kati nga face ngira basimpya anga twabeeranga okumuzaana ffenna naye kati ndiwa Jamisi obulamu bwatereera nano bakyali bange nabaleeta nga ayambadde chain mu bulago nanga mwana omusajja yatutereeza embeera ebitwagivaamu twatereera mubukozi njala nga mbono mukyala wange nakola n'embaga saakola ndaga n'ebifaananyi awo kati Jamisi oyo embaga n'ozijukiza Blaze yazzeemu n'agenda n'ayanjula ne Muzayi Plaza yayanjula anti kyengamba yazzeemu Kasulo ntamukola ebyaluli ebyo binaabalulala byalulala kati nze nnyinza okugamba mu Kisenyi awo mmanyiwo abaana abawera 40 nga baali bayaaye nga babbi nga n'okuba bakuba nga Jamisi sawo yabatereza balina na nnyumba bwe basula ng'ono yali ayagala kikuba kiveewo 40 nga bayaaye kakati ate mmanyiwo nga ontwale wa Jamisi kyova luwe nagenda nga bakwata essimu ya nakumya sole nagenda nga enkola yali etonyuma lwe gwabotoka nga bakwata essimu ya nagendawo kati baba musane bakwata essimu yange nakola situation abagamba mujimuwe mumulekere essimu ye kuba baiti bakiza muntu ali codinga mumulekere essimu ye kati nampira nga neviko musole kinanga mwana nitu bino sikirungi ku recordinga bikibine twogera mu kawo ya foragize ne musimu kuba nali omu kubali basooseewo bwe kubaga kutonya nga ndi wano katwe nasala busazi n'engeno n'embiri kodi kati bajja ne banjola kala kula situation nga manyiwo abantu nga 15 awo benyinzo gane kusongera mu gamba nti oyo n'oyo bali babulabe nga kati bali okay nenge sawa ya leero osobola kumba olina otambula n'ogenda ng'essaawa ya leero Jamisi Kigundu yabakwata ate balina abaana abalabe bakwata nga bagenda babajjayo kakati ye mwami Lukwago yajja nga tajeti ye ali ku muntu omu Jamisi Kigundu nga tatunulidde kiri mabega nze essaawa ya Rodas kiringanga ono omwana ow'essawuso yagamba agenda kuba YouTube yakasukwa jjo ne mugaa tekisoboka gwe essaawa okuba YouTube ya Dasi ogijjewo naye alina badaviko abajja bagiryako nga kwe baliya kati goga Dasi tulusumidde kati jikuba eveewo ffe tutunuulidde kati mwami Lukwago kitegeeza ate kati abandiko golooza okubyenza ate bo obo emitimu gye tebaliko era essaawa yalo oyinza okugamba nti Jamisi Kigundu oyinza okugamba nti essaawa yeyekka alina bizinensi
ewadde abaganda emirimu ewadde n'abaana abaali ab'obulabe ayinza okuba nga naye ayinamu ensobiize ng'omuntu kubanga ekyo kya butonde naye tutunule kino kyeyakola ate okusooka okutaasa abantu abaali babbibwa abakubwa buli kanaku kuba n'ekisawe era nga bazimbye kasaawe ka Gundi kasimanyi tennis kakati naye ye era Lukwago yali abyogedde mwami Lukwago ebbanga lyakulembedde mu Kampala si myaka 15 kale 15 toyina woyinza gamba nti mwami Lukwago yagamba nti State Council katuzimbe ekisa kitali kya tennis wabula kino ekya tennis ate yadde akyogerako nnyo naye ng'olwo yakizimba kati aba tennis bali balina ekisaawe kati mwami Hamisi balina kimu kyokka kiri eri ku luguudo ate bagenda najjijjawo kati essaawa ya leero ye yafokasinga ku Hamisi ng'omuntu nga yeerabidde nti ajja Hamisi ayina abantu baaliisa mwami Lukwago oyo mwana gwe mbadde nkugamba nja mukuleeta akole ne interview oyo omwana yagende wa Besigye ayagala mutwala ebweru Besigye n'amugamba sikyasobola ayina byabyogedde awo n'akubira Lukwago najja n'amugamba ku bintu bingi nkuleka ekintu kimu njagala omwana ono mumpeera omulimu ku kesisa ate n'akumala omwana Lukwago n'amugamba kyensobola okukola sobola kumutwala Canada kuba nyina access ye Canada mwami Besigye n'amugamba ate ekyo kirungi nnyo n'amugamba kati kwatagana n'omwana ono omunyambeko Besigye yali namuwadde mwami Lukwago n'akwata essimu awone namugenda namba yo njina omwana yakubira mwami Lukwago namukongoka yamukubira mwami Lukwago wanaja Hamisi Kigundo abayimba bakola ebivvulu ne bagenda ewe n'agula tebo Kasuku yagaya mu milioni 10 na mmeka kituufu gwendagayo video emu mwami Lukwago gaza okusupportinga ekivvulu ky'omuyimbi n'amuwaayo sente Fotokolako ebikonde mwambi yasawo ne Masembe naliwo wabirimu naliwo mwami kwa then nali kubukede nze najja nkola ne mwami Lukwago ekulaita ngo omugenyi omukulu Lukwago Gundi almaleta akasajja akalwadde akakuba akafiireko Masembe nakubiramu ne Martin ekikonde naliwo sebo kati twaita omugenyi omukulu ali mwami Lukwago ne Bobu Wine esawe baita Kyagulanyi ebali abagenyi abakulu era Bobu Wine yatulerwa waggulu mu VIP ne Babi mwami Lukwago twagende uwe yategeera Masembe twagende uwe natugamba ebigambo bino wamma Lukwago mwami Lukwago oyo lawyer natugamba ngenda kujja kubeerawo naye mbadde siri bulungi ne tumugamba tukusaba ojje era Masembe yagamba Masembe musala kuna maaso ge najja ekisooka kya mwebaza okujja okutubeererawo ku mukolo gwaffe ekyo yakola kirungi teyatuwa yadde siringi ebi wano Parosa badde agenda kukola concert ye bagamba mwami yamuwaayo ku ssente oli mukwano gwe webati Shiba yali agenda okukola mwami yamuwaayo ku ssente bulungi nnyo launch yaffe ya Sophie Nantongo twagenda yasini n'atuwa ssente yes era yasini wakwaluka ku Gundi wano naffe ng'emboozi mukati twagendanga ttiimu ne batuwaayo ssente yes kakati ye mwami Lukwago afuna budget ey'ebigwa bitalaze ne entertainment babawa bwenjagala omuntu omu b'omulaba Tufu Media ate video mu comment section nga mwami Lukwago ali ku kivu ky'omuntu alina gwawa ye abadde yezza yekka na family ye bamwita n'akalya kange kakati gwe gubadde oyagala bannakampala bawagire emyaka 10 wano Gundi ono omukyala ow'erubaga ayambala obugaalubindi obweru Betty Namisango Kamya ole bayo kyowino abagwa batembeyi 216 oba 26 bagwa batembeyi ku kkubo omukyalo n'agenda ku CBS omukizo y'ebibuuzo n'abagamba basebo ne banyanja babulire ezeni bwe yali akolangani n'abagamba wano Lukwago ye mukama wange tewali kintu kikolebwa nga mwami Lukwago takimanyi n'agamba mwami Lukwago manyi oluku CBS radio Ssaabasajja Kabaka owulira kuba essimu owakane ogenda ogwa batembi ku kkubo tokimanyi yajja natekawo embeera nga aziifu ye bannayuganda liye bakwata obwongu ng'abazanyira ku muntu enkola ya mwami Museveni ojiga n'akatale Gundi ke yali ataddewo ku Gundi ku Olwesande nakabira Olwesande yasooka kalwana abantu ne balaba nga Olwesande kabakolera kyokka bwe batuuka nga balaba abantu kabakolera management epewo yajjanga ekajjawo era teyakalwanirira era yasirika ne kanivene badde ng'ekolebwa mwami Lukwago abadde agikuba era eno yakoleddwa eno omudidi gwagenze yajogedde agigira bw'ati okusooka yagikuba anti sente zaatuuka n'atandika okugira bw'ati ng'agenda yeenyoola akati naye tebakola kanivu bakolamu kapate nze mwami Lukwago tukyamulabako ebintu bingi
tukyasanyuka nnyo kusa ku kye yatukola. Nze simwagala era sirimwagala n'okumusemberera saagala. Nawe mbanze ndi mulwadde nga yateekeddwa okumpa empeka esembayo mbanja agisuule mu ttooyi. Ate olagonyigira bw'otyo gyagenda tuyamba ku Mwanga Kivumbi, famire ya Mwanga Kivumbi gwe balonze. Mwami Mwanga Kivumbi naye njagala amanye muganda waffe tiyakozesa amaanyi mangi mu buyinza bwe yagenda Masaka n'agamba wano tulinawo MP. Nze saagala nnyo kwekolaganya kulimbalimba bantu kwenya. Nze Mwami Mpuuga bankuba naye yadde nga nali simulonda bankuba naye. Wagwa naye? Nagwa naye. Mwabali muti? Omuti yefa abatadde emirandira mu ttaka. Egwaggwira. Nze Mpuuga jasi kyali kimunjagaza. Nze nafuna chance twayisemu yalema okuzikola. Ebinyo wale tobigwamu. Nafuna chance ekyo kadoda MP nga batano. Ne 10 lyawera ku nsonga z'essente ezo. Kati biba ngamba nga ngono kyangamba tekyawukana nnyo nakyono. Era nga mu byonna ate nga kyamukisa mulungi bonna baali ba opposition nga olwa Nuupu. Ate nga abasatu kyamukisa mulungi nabasanga mu kifo kimu wali waggulu kali kagundi akala ngogenda nga ku kooti. Ne bambuulira ssente ezo ng'egi zajjamu. Ne baŋŋamba kereeza nibadde zaali nsobi. Ne bambuula ebirungi bya Mwami Mpuuga. Nga tumuveeko si gwe tuliko kubanga ne mmanya nti Mpuuga ye naye omuti gwafuna bakansala babiri. Omuti gwaganye okumera. Oli omumpi ennyo weeye mu Western akoma wano mu Mavivi. Oyo omwana yalya. Nono omukyalo w'e Masaka era bamaze wiiki nnamba nga basala nnyama. Mpuuga agula ennyama buli luki buli ku makya. Funayo bakansala. Mwami Mwanga Kivumbi. Mwami Mwanga Kivumbi musabira. Ne balonze Lukwago kitegeeza abantu bonabona ttiimu egenda kubeera mabega wa Lukwago. Katusuubire okusinziira ku byoyogedde tewaabeewo olutalo nga nabo baagala kwesasuza banno bagambe nti nabo bagobye gundi ya Nuupu. Ekisooka kya byonna Mwami Lukwago alwana olabeka alwana Zahara nga balowooza alwana Zahara kumali mwana kibiina kya Nuupu nga kyagala okukuba ng'akiyita bw'ati kati bamuwadde obuyinza ku musango. Nja kusaba awo mulungi mu mateeka agasobola. Ati kyengamba kiikino agasobola bati buli musango obeera ne ttiimu. Kati n'ekibiina kya Nuupu kirina okuwaayo ttiimu agenda ginafuya yonna. No, abaleke bakole bonna. Nze sirabanko muntu munnamateeka nga Mwami Lukwago obula ne kategori woyinza okumuteeka okusinziira ate kati kankubule wano mu Uganda abantu botazannyisanga era botawanga chance. In fact ng'ensi ekyaba tunuulidde Mwami Lukwago oyo omulaba mu kamera mugezi. Agenda bakuba technically mu gundi mu kamera mugezi kubanga omanyi omusango guno we guberedde omulungi gye bali kuba keepinga mu bantu ate era gubawa ekiddako mu kalulu akaddako okubalaga nti no baali beesimbu bawuliriza munnaabo. Kati balina okukola ekintu kyonna okulaba nga omusango guno guddamu. Gwe kyomanya Mwami Lukwago okumutega kamera awo okwogera yasooka n'akwata obwongu bwa bannayuganda. Ayina kaadi zazannya Lukwago asobola okwogera n'okaaba. Kati woku yabadde Chosen Beko akuba yakolera ku era Chosen Beko gola ku kamera asobola kuba malisi n'ogamba ewo muwuliriza obulungi bwoti bambi akaana byakola kuba kabi kati wajje no maaso n'ayonoona. Kakati gwe kyomanya wano we bagenze mu muzannyo gwe bulungi nnyo wano bagenze mu muzannyo gwe era agenda ogamba kati abantu abo maite tekitiko tiimu eyo eyabali tutuuse tusika omugwane bali ab'ekibiina kye kati nze mbivuddemu ngenda kubidde ebbali tuba taking over. Wano bazze mu ngatto Mwami Lukwago mu kulwanya ebibingi bingi ebiri awamu era Nuupu yokka yamulemedde yadaji yali agyesibyeko emulema naye gw'oŋŋamba otyambo mbu batunze omwala abateekeddwa okuguwaayo Zahara yabadde ku list ku bantu 9 almost nga 10 abafuga Kampala nga Zahara y'ensonga enkulu. Nga Justice Speaker wa kesi simbu y'ensonga enkulu. Mukuliko eyo
je mwaba kati nsoke kukulisabwa wabadde wa Amin nsoke kulisa mu State House nsoke kukulisabwa Amin tusoke wa Amin mukulike wa Amin tumugende mu katini njala tutuka wali ku State House mumbulire lwaki mumbulire aja Amin musoke nsoka okwebaza bambi thank you so much family yonna era nze nja kusaba Amin nakubulidde ensonga yange nakugambye nga omaze okuzimba omuzikiti nze ndi neighbor wa mwawo ndi wenkoni kabwami nakusabye ojje ku kyali waffe tuzimbire church that's good namusabye agambye mwami Amin yankutwale waffe ku kyalo naffe tuzimbire kanisa okay abantu b'oku kyalo kyewaffe bagambe nti omwana ye Kampala yafunayo mukwano gwe batuzimbidde kanisa yeeno okay era nze nkusaba omuzikiti ogwo omuntu agenda okugusaaliramu ofune empeera ate nsaba omutima ogwo guleke kukyukakyuka kyamukusaba omuntu ayogeddeko n'abantu ku kyalo Amin waliwo abali batandise okwogira ebintu nga batandise omutima gwo okutandika ogwennyamiza ate no be yali yeesize nnyo abali mikwano gye naye ndowooza yategedde abasobola omanyi mwami Das tubagamba nnyo nti mube n'emikwano gyammwe egya ddala yasobodde okutegeera abasobola okuggusa emirimu gye abantu mwami Amin tebazze basita tebazze oba tebabayita basita tebazze nayogeddeko ne muto wange liri Pazo namukubidde ku ssimu nampa ensonga ze lwakuba Pazo wessakkanyiza nabo babadde awantu wamu kubanga Pazo yaŋŋambye baba Amin teyampita naye mami yankubira essimu ne mugamba ku lw'omukyala omanyi Amin oyo yanyiigamuko abaana bamukola ebintu bingi kati abo bali balina okuddiza omutima gwe era Pazo yange mu bigambo bye nti mukyala Amin yamugamba gwe jangu ayinza obutakufaako naye gwe jangu okulabawo kikyukamu Fedasi tubadde n'abantu ne batunyiiza oba oli ofiiriddwa nga wuuyo enoga kale kyaddewo kityo ekyo kankite waliwo abantu nga mulinze lunaku muddemu mukwatagane nga olaka fiiku ne Wembule okitegeera kati Pazo awo wannimbyemu adde oteekeddwa okujja kubanga gwe ate olwa mukisa omukyala yakkubira nenkubirako nekikeni nanga nti bamukubira nenkubirako Kasuku namukubire nga takwata ne WhatsApp nemuterako audio naŋŋamba ekyamazima mbadde sikimanyi ye Kasuku yange ekyamazima mbadde sikimanyi saamanyisibwa abalala saabakubidde kuba sibeetaaga si mikwano gyange naye nga abantu abalinga baga nti Amin tannyambye tambeereddeewo kati ndowooza mwamusasudde bamusasudde ate kati mugenda kudda mutuuza mukolagane ati kati bakiteere ddala kati mugenda kudda mukolagane kuba mwamwesasuzza mwamwesasuzza naye mu bulamu bw'ensi Das tulekeraawo okwagala abantu nga tubaagalako ssente nze no mwami Das nyinza okugamba nti okusinza ku mwami Amin ssente zaagaba ayinza okuba nga nze gwe yakasimbayo okuwa ssente entini kyokka ate nzeebaza nnyo kubanga yazimpeera mu budde nga mu butini bwazo nali sizisuubira nti nsobola n'okuzikwatako kati nze kankubulya ekintu kimunze olunaku lwajjo nga gulawo omuzikiti jjukira nze nagenda kiro akuba yalina abantu bayagala ate nga nze nina obatuusaayo gwe gwasooka okumulabako n'okwogerako naye direct mulundi gwange okusooka okwogerako nenayogera naye ku ssimu kati awo yaŋŋamba Dayasi osanze ndi mwavu naye kankuwa emitwalo 4 olye lanchi nga za lanchi nampa emitwalo ŋŋamba mabegako kati olunaku lwajjo kati ekisinga okwewunkya nze mbadde nali simanyi na mu face bwafaanana naye yanengeredde distance naŋŋamba Dayasi webala otuuse abantu bangoze nabo nti ye netufuna wadde abantu nga bamwetudde naŋŋamba Dayasi gatudde wano nawe twazze nga nawo ki tekisoboka naŋŋamba jangu dde wano naye ng'atambula ne ttiimu yange buli wetudda naŋŋamba kati gwe Dayasi oli wano sikuwangana ku ssente tulyangana ku ssente yange kati nga ye gira emitwalo 4 tagibala nti yampa nange yampa miliyoni 2 yaŋŋambiddewo yaŋŋamba gwe Dayasi tolyangana ku ssente yange gwosana nakuweebwa miliyoni 2 naye nze mwami Amin nagenda mu kalulu ka mutabani we kati ekyasinza okungira nga ye amumanyi bulungi nenkabeeramu nnyo era nemboozaga ne vidiyo abo ne banvuma naye nga nze ŋŋamba omusajja ono
ku sente ze yampa nyinza kumusasula ntya yoli omwana yamuwadde ekyebiri kati omwana yamuwadde emitwalo 2 n'amuwa milioni 5 omwana yadde asiimye omwana bwe yabadde ayogera story yagambye yali mu buzibu bali bamumanya nyumba Amini amuwa sente nendo zayi Amini tiyamanya nti amuwa nyumba omwana yaddukirawo n'asasula rent era kati yangambye adde avuga piki ya loan yagenze gula ye tulekeraawo okuba n'emikwano nga tujagalako sente kyovula nti zibaliwo abantu besikkaanya nabyo ebiseera ebisinga naye nga balina ebifo byebakola nga nzikkaanye nabyo zibwa mbebekulu sikkaanye naye naye ye mutolera kigambo ki ye wa NRM oba aliwo sente oba tewali yayagala muzeeyi ng'omuntu tulekeraawo okwagala abantu nga tubaagalako sente kati abasinga nkakasa Amini mwamuluzinzi kati bamuluzingidde ddala ayagate yagudde mu kati kye namulabyeko yabadde atambula kifo ku kifo tewali gw'atambula ng'era alina kyanoonya era nze bwe yasemye okulala n'agamba omaze n'otuuka nawe ne mugamba muzeeyi nasuza n'agamba olimba tewali gw'ataakutteko mu ngalo okumanya nti buli tosobola mulima nti wazze nga tewazze kati kayagudde mu kati bassebo ne banya okuba ffe tuweewera tumanye okukwata obulungi abagagga abalamu byetuuma lwaki okubira omugaga ku mmande ku lwokubiri ku lwokusatu lwaki nze Amini nsobola okumalako emyezi 4 buli omukubira mukubira lwa nsonga nze simukubiranga nako era nekyaleeta okumukubira nalinda status ye nimbawo kenkoonamu nanga nakuwa enamba yange tonkubira nako nemugamba muzeeyi mba nkutyemu nanga nkubira tombuuzaako nemugamba muzeeyi abantu bagamba tokwata amasimu nanga kati nkolole we siikwate nemugamba nanga kati sigikutte akati abantu abalala mwenna atwala omukisa okubategeeza sigenda ku mentioninga linnya lya muntu ng'ogyeko puzzle kubanga ye puzzle kinga nze mwogerako nga muganda wange mwogerako ng'omuntu gw'entudde mu music industry mwogerako si mu bubi mwogerako mu bulungi yakimanyi nti nze palinako olutalo ne puzzle tulaba nti ajja ku media tweyuze wiki nga namba naye nga tweyuza ku simu ogwo kati yasigwe kasekondi kanamba odi eno njikusindikidde naye omanyi mwegaana ekisigo kivubuka gwe ekyema kimbye ogeza ogisite ku TikTok ombonda bisojja kundaba kanvuma ku stream kaali kanzisi kanvuma ewiki nga namba naye nga kayinza kujja so kuvulanze gwe njogeddeko yekka abalala be bamanyi mbalaba bulabi simanyi nagimusula simanyi mutuuka mutya simanyi ne ku media mwajja mutya wana muli kyerese nga nze naye ntwala omukisa okubategeeza ate alabiseeko wa mwami Amini mpozi kasuku oyo mpozi kasuku oyo naye omanyi olidde ku ssente ya mwami Amini kubanzi buli muntu eya lipooti nagikoze ne mugaa gundi mukubire gundi mukubira era eyakasuku nenjiwayo ng'erikkirya nakulabye ripooti kasuku agambye abaita kimanyi ne mulaga ne message naga naye toli ekyebiri kibagambye okuwa era njagenda kiwanga no bagenda kiwangira ludda wabannange kiwange bulungi ate abagagaba n'entono so okukirya n'anyiiga kiwange kaakati mwabasigadde oba olina namba ya boss Amini gidiriitinge tagenda kuddamu kukwata simu yo tali kuyamba until further notice nga akati kakyusizzaamu nti kakati we wayambibwe naye ate era ekisinga okunyumira bonna abasinga omukisa gwabwe ogusooka gwava ku muntu wa mukati okumusisinkana era n'abamu lwaki Amini takwata simu zammwe mulina w'omukati gwe mwawalampa we waava obuzibu gyali tiyali mumativu nga muwalampa ow'omukati oyo kuba jjo yampadde obule tunyumya naye nga Amini aweweera engalo naye boss Amini akasente kabuzeebuzeemu mukono gwagizeegizeemu wabagende mbadde nva mu state house mukono negulema naye abakwata sente bakambwe asooka kwebikka nga mutaleba abakwata sente bakambwe nabalabi wano nga bangamba bampe miliyoni bawe mawe miliyoni 2 ningamba kanve wano nakusanze ogamba kanve wano yani bagamba nze muzireke nja kumulaba tugane musanga eri
yande munnyonnyola nankuba akaama yaŋŋaanya okwogera nsegala kubanga Abedex yagamba muzeeyi mu State House muzeeyi ŋŋenda China niye akasimu kange oba Abedex yali mulwanyi akasimu kange tonnakampako president kozi musinguzi tewasoma ebintu ebyali ebyakamu byogende mu public kayogera ebintu tuli babiri ffeka kati obimanyisiza ensi yonna tugenda tuuka waawo gwe tugenda omalira so omuzikiti wagulabye otya saaguyingiddemu kyangulabira bweru omuzikiti saaguyingiddemu adde ngulabira bweru nze naguyingiddemu emirundi ng'ena nenalabye manyi Masaka omunze mwenkulidde so fakati gwe muzikiti oguli mu Buleeta Masaka ogusinga obulungi muzikiti mulungi nnyo ennyumba nnungi nafunye ne chance mwami Amin nenda basinga binabiganye we tukuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera awo kuliraana bajjajjaawo naye nga nja kusaba singa Katonda aba asobola wabanga adde agenda kuttira ku myaka nga 7 ewadde asobola atemeyo emyaka 3 agikwongere wannambemu atemeyo 10 agikwongere lwaki wange batemeyo 3 batemeyo 3 bagimwongere aweze 68 wannambemu batemeyo 10 aweze 78 kati nono adde ayina ensawo oyo bamutemeko 15 gwate kati olwokuba nti nze mwate muvaawo nsobola okulabirira bazzukulu bange ne batabani baffe atemeyo emyezi nga 6 lwaki owensawo yagala bamuteme mingi mukambwe owensawo nyaba muteme emyaka nga mingi aveyo mangu bannange oba Amini gwaba kookinzi oba ku ntegeera yaawo naye owensawo mukambwe era abatazze ku mukolo gwa mwami Amini mwasubiddwa nnyo omuzikiti gwazimbiddwa twalidde kati nze yagulabako ekiro nga gwaka blue ekiro wabweru gwonna ogwetoolola bwe guti wano wansi ng'okkirira ne gwaka era Amini abakwogeramuko nange essaawa nga 2 ng'azimpade nga mbulira bya busiraamu nadde nvayo nkyukidde awo nsalirawo ku muzikiti ogwo Amini wazimbye omuzikiti weebale nnyo kati no tugenda mu kisiibo yagambye ate mu kisiibo kigenda kuba juga kitandika guno omwezi yagambye kino ekisiibo anti jukira kati baakagutta bantu balina okweyagala okusiburukawo kigenda kuba tugenda kujjanga mu kisiibo kati mu bufunze mwami Amini yafunye ttiimu mwayagala okuyisizanga eddoboozi lye emboozi mu kati era mwe abalina byonna bimwagala okuwogera ku mwami Amini bakubire munkubire aye tonkubira ng'oboggoka wokuba no sikwata mpa time nja kuddira wenna njagadde wemba siina nabe tomalaganga wokuba weyanjule nga siina manamba yo ntinze kasuku oyagala kini jakoyako na mwami Amini mpaamu time nkuddire teeke simu mu nsawo kati buli kimu kyonna mwami Amini kyayagala kigenda kuyitanga mu mboozi mu kati ekyo kyawedde gwe kokolotya kosita ebigere mu ttaka kojja mu swimming ya kirayi bakisonywa amazzi ogamalemu buli kyayagala kyo kigenda kuyitanga mu mboozi mu kati mpozi ng'aliwo ebikyuseewo okukwata ng'oyogera ku Amini ku TikTok live simanyi opositinze tugenda kusuwinga my friend mugenda bashuwinga oluzungu lwange abantu balumanyinza abangoberera amugo tusuwingi bamazi Masaka tuvuddeyo mwagenda mu State House ng'okiremeddeko nnyo ate temwagenda twagenda temwalya ssente ani atalya ssente njokyayo bampa emitwalo 5 transport n'olyoka bwekuba ebifaananyi 125 nabikubya nkigenderedde anti mwami Dasinze kankubuulire nze mbaddewo wano nga mwami Museveni simuwagirangako naye nga nziza nti ye president yaliko era mbadde ndi omu kubagamba nti mwami president ayina byakozeeko mwami Mawa kakati ate simuzalesi tukenderezeeko bambi kozi TikTok wakagigendako nti ayina byakozeeko waliwo n'ebiganye era nze ndi omu
Sina video yange na jina linkoze na nzika kanya mwami Museveni kabere mwami Kyagulanyi yola madde empandowooza yange na ye watu seko mazo niba ngambye oyina gwe wabuggoleddeyo waliwo yayimusa okwogera n'omubuuza wategekawa kakati wabuggoledde omuntu mu maaso ga president abantu abasirikale balaba emboozi mukati tiina ne space room nga yaffe balaba ffeffeka nga bano abalaba akasuku babagatta wamu kasuku and advocate kale babalabira eyo era kasuku nakugamba bujjo nerijja ko toyina maanyi bwana kukuwaza bango amaanyi oyina gakuganga simanegene oyina gakugera luzungu baize kasuku bandaze wozimba njampe ensauza cementing tuli mu state house mukama wa kasuku ali mu kuzimba kalina bannange tuli mu state house njagala ensauza cement tano bwana kasuku ala nakugulawo ku Valentine nagulawo gundi Airbnb business ogera ku pesa cement 10 bwana kasuku olabira video tuli ku state house tutuuka naye akayingira wetu ku mulyango nyini kati nkutemera state house okutuuka babawo ebitiibwa nawe otukokugolera muno biga balikobera covid emulago nangamba twambala masuuti inakyali wange ono wa Urban Glow Saloon Michael nga yangulire suuti wajiri paka wonda suuti ebifaanagana ya kawunda suuti yabingulira kasibyambalanga muninga akambisa buli tuka batugulira sima amanya netuyingira paka munda batuseti munda awo mukulu wa twasanza atudde ngeri awulira kawewo tiyitawo SFC adda onangamba owo mukati nawoze tubalabe eyo nga mwefumba nga munyumya munyonyola byobutalinaako mutenda magulu kati lwaki lwawani mugambe gwa boss wetereza ne tunyumya nnyo naye nanambuza yatutena nawali TV gye batulabira ne gye balabira bano be bagatta mu kakota naye ekisooka kya byonna dda yasindimu nnyamuvu nnyo ku state house state house etali mu bbaala temuli bbaala naye ebyokulya byonna mwebiri buli kyakulya mwekiri akwasaganya management ya state house wa president Museveni wadogenze kunywa bino bye twagala nga tukomawo watujja kuddayo tukolere ebbaala tukolere mu sauna swimming pool tutere mu ludo omweso okuzanyira amatatu temutusibira wantu wamu kubanga basibe tuteremu ebyemizannyo otufune ruumu ekyemmanga eri ng'ovudde ng'abadde omuzikiti ekyemmanga omuzimbewo ennyumba mututerewo ebyana dasadde n'omugongo ne gunnuma naye bagaa nti okkira kwali wamanga osanga ebbeero gana obeera eyo ate kino kiyambako ne pulezidenti anti bano abantu abamusabiriza omuntu asobola okunyala abeera mu baana yeerabira nti yaddaze kusaba ssente n'abeera ennaku ezi agenda okudde nga puroguramu ye yaggwako dda ng'afuluma agenda bugenzi onywa amazzi gokka na juyisi balina omubisi gwekyomanya ebyokulya buli ssaawa naye nanoonyeza awali ku mwana okunyumyanyumyako naye nga mulaba awali swimming pool okubuga nga njirabako netunoonya awali ebbala wakiitu egulira omwenga gwali gulabiseeko ng'omukulu alina ebibinja by'abantu 8 byali mu kulaba naye ndasinze nagendako eruziraawo abasirikale ba prison mwami Dayasi balina empisa naye mwami Dayasi abasirikale b'omu state house balina empisa era singa bayitulondera mu state house abasirikale batunyonnyola ensi nayo egenda kulonda Museveni bakwagaza okulonda Museveni ze balina nga tayinza kumanya nti talina byakoledde Uganda ono aba yakakuta ono n'akola kati twatuuse sazadde nga 10 balaba NBS yokka lwaki simanyi buli TV buli gundi erina TV gyabeera balaba kakati twatuuse nga ngenda saaka kya yaka kofi awo Abetex nangamba tugenda kulaba mukulembeze nga baasi netereze bana adde nyine ebigambo yenjagala okugamba omukulembeze babimugambe saafunye chance naye ate wafunye chance boggolera munno nade yakumugamba bigambo bino wammanga
naye nja kumugamba president tuyina baganda baffe abakwatibwa mu kulonda kuno okubaddewo nga baawubiswa bannabyabufuzi oba oli awo abamu bannakigwanizi naye okulonda kwaggwa nsaba president abaana bano obenga omuzadde obasonyiwe mu Uganda yonna ze yadde ebigambo yadde njagala okwogera kubanga ekya ssente omwogezi mwami Abetex yabaddewo badde mu kamiitingi awo Abetex ng'agamba naye nyinza kufuna kifo ki mu gavumenti wano gye nkola nga si bino ng'ebya Buchaman ng'ayita kanso ng'amenya ebifaawo abimenye Nurdin kyeyavudde aleeta ekifo cha special presidential envoy and event management performance arts mwami Nurdin ng'akireeta kati yo yaba asobola okukiikirira president wano n'awali ebya arts directly ng'akiwandiika nga tuzza president wange oli Abetex ng'akitandika okikola muri aso ekyo ng'ennya nakyogeramu okukiisa baddo baade buzibu wabula okwogera ekiga kiddemu kyogere ng'agamba kati nkikutte katuyingira mu luumu president ng'ajja ng'abuuza be baani bano ng'ate abamanyisi yabawa appointment kati abamiitinga abantu bangi n'amugamba sa those are the promoters ng'agamba the promoters where is no guy wa Michael Mujunyi where is Mujunyi because Mujunyi yalina ensonga zaba n'aliwa Mujunyi is not here kofe kyalanga ya microfinance goma wayiriza nti mwamu kyayo bali abbala mbe bamuwayiriza sife mwami Mujunyi nga taliiwo omukyala ayogera owaita Abetex ng'agenda Kazindaalo agamba amanya ge Abetex musunguzi wa Abetex promotions ng'annyonnyola president obuvi ebyadde mu buvulu twateeka bivulu twabiyimiriza kibiki watuwaayo akasente kaffe naye akasente mwami Balamu akalemeddeko n'agamba ezaziveeko finance yange ngenda kubongezaayo ssente endala zino bazibawe kati ng'agamba president nze ebbanga lino badde era n'emmotoka Abetex gyavuga president yagimuwa yagigula ku zino sente abantu zibadde baliwo ati balimba president yagimuwa eno mpeko ne jali president yagimuwa kati nga Abetex yayogedde bulungi nnyo president kyava abuuza tewaliwo amanyi ku luzungu oluganda nga lukalubye Alex Mwanika ate nsobola okwogera oluzungu ate Abetex yadagera mu luganda awo badde otukiikirira oluzungu yakunswaza nze nwa mbozi mukati nga we nalwogera wa kama yakunswaza nga ogere bantu sasa kuba dugumpani tuyagala okutegera maaso Alex ngajja muhanji president ambuza mwade musindise munya musubi ngenda kuogera mu luzungu vula mu luganda ati kasuka nga yogera nga mwade ne nyolo musoro gwa tusolozaako president nga agenda kuvaawo ng'ayita omwana nga yadde kyagoyo omwana ng'awanika omukono ngamubuuza taata kati otyo mu maaso ga president mbuliramu kati nnyo ogenda kuwogera ki nga ne president awulira yali tawulira naye abasirikale baki yadde ye president alabye nga mukwata omukono nga nguza wansi era gwe yatunuulidde bw'ati n'abasirikale era badde bagenda kujja ne mubuuza gwe mulabye bagala okwogera essaawa yayo kuba kisooka toli mutegesi ate yategeka wa ogenda kuwogera ki ng'asirika bivaako president ng'agamba wayombedde mu maaso ga president nasiibuse empisa president ng'agamba abaana mubambe transport mitwalo 55 sente zibeerawo mu kasawo batambula kati oyo omwana muzinda ko tonagenda wala mu busiru bwe yavuddeyo nga awa TikTok akantu yabagambye mbu ab'embozi mu kati bamulwana baade bagala mukwira mu maaso ga president nyagala nenyi yakoze genda ku gundi kuka bamuyita yami gundi eyo kweri era nali munne yami mu motoka nga mpulira asala akantu kalimu ab'embozi mu kati ne mubuuza ate ab'embozi mu kati yami yaliwa kabadde akavuga kali kandi jacket ko twali na kewa gundi kalina following nene nnyo era kadde kabiteekayo gundi kale obagalite bokalaba oyinza okanyoma kati omwana nga mubuuza omwana nga gamba ab'embozi mu kati
bamugira kuki wa president embozi mukati yo bagirwanye nyego kyo bomanya ya amanya ategenda kuvaawo kati sokoleke kati omwana nga ngamba mbu yanoweza president Museveni akalulu tamusasulanga kati yade atabegera mubuuza ye program yatuleeseeyo nti nedda lwaki gojo oyogera ebyokuloonya akaluluko mu maaso wano mwe mutwala mutya omwana oyo yeesiba ku Abetex omwana ekisooka mubbi okay era Abetex namugamba ne mugamba era ne mwana ntwakusoka kutegeeza president kimanyi ni namba ya Abetex ojja bimu president wali mukusoka kutegeeza omwana oyo guweesibyeko omwana oyo mubbi tugenda kuba tulwana okutereeza ebintu omwana president guweesibyeko mubbi kati oli ajali mukulandukira mbu ab'emboozi mukativo mu lwana kubanze namukwata omukono ne mugana okwogera mu State House nga mubuuza agenda kwogera ki mbu yanoza president Museveni akalulu n'atamusasula president weesonyiwa omwana oyo muviireko ddala ne ku office tetumwagalawo twagala okola ebintu president ng'omuntu omugunjufu yali tewasoma oli wa kyakusatu yeewaddeko obujulizi tufaanaganya ekibiina president ng'asiibula mwami Abetex ng'amugamba akatalekeka kaki ng'asoma ekifo kyaffe kiri special envoy yakasomya bulungi oba kirawe wano yonna ayagala ayimba kayimbe president naseka presidential advisor and special envoy president naseka n'agamba kale nkikuwadde bamwadde appointment letter twayitukira ku madala walinamuga kati oyagala n'empenkonyo endala otambule nga weewujja era kimanyi president Abetex agenda kumwongera emmotoka endala bagenda kumuwaayo ssente naye ekyewuunyisa nti abantu bonna abalwana Abetex kinategedde bonna yabasabira ssente mu State House ebyaddala abamulwana yabasabira ssente mu State House wabula kati bano ate bo bamwami Balamu mwami Balamu yalina bubeezi mutima gwe mubi bwabutaagaliza era kyovula ne maaso ga president yagambye nti tuzza wano kuwaabira Balamu waba tulese kwemulugunya kwaffe ave ku ssente kubanga ekituufu kiri mwami Balamu ebbanga lyamala bapromota talina gwe yasakira kati Abetex saa yali yatusakidde kati ate Balamu ssente azirinnyeemu abantu abali wa Abetex twalina omu ayomba era ffe tuli bamativu bayizawo nzidasikankubuli mwami Abetex newatampa ssente era nze kuva ddawo nali nwana ekintu kimu nga nti wamutuusa maaso ga president batugirewo misolo kubanza okwekolera nkisobola ne ssente batuwa era kyakusaba president aga emisolo gyegiveewo ebyokusasula ennaggulu ebyo era genda bikendeere naye abamulwana bonna kati waliwo abamulwana naye nga omwezi olwo gwedde bamuwadde 850 lwatudde ku akawunti kyokka alwana lwakuba bwe yefuula mbu akuba gavumenti bwe yefuula mbu ate ali wankyukakyuka naye nga bamuwadde 850 omwami mbajja 850 anti bala abakulembeze balimbeera babyogedde wali 850 era yalusabira Kyankwanzi yagenda baba bagenda babiri mwami Abetex yagenza okumitinga president n'azimujjukiza ssente bamuga okwayo mutabani wo ssente n'agamba bazimuwadde kakati waliwo ebibinja wano ng'ekibinja ekikulemberwa mwami Nobert nabalabye balajanya mukyala na race nalabyeko kwabaddeko yiga mango benade manyimu bokka waliwo omulema yani ye mango then wabaddeko omukyala yabadde wano yeeyita Eva nabalabyeko ekisooka kyabeera njakutegeeza bannayuganda abatulaba mwonna abantu abali ewa mwami Nobert sijja gamba nti sibategesi batiiga nali manyi akwatagana bulungi ne bategesi naye nze ekibuuzo kyange we kiri abantu bano bagwa mu kibiina ki sijja gamba nti sibategesi kubanga mango nze nkimanyi mutegesi manga akola ne profam wali akola ku meeting point egganda ate akolawo nnyo lutalo naawe walala ne mwami Nobert mutegesi naye mwami Nobert nga lunakulumba mwami Abetex ogwa mu kibiina ki wawooli kubanga cooperative yamuwadde milioni 10 naye tazogedde cooperative yamuwadde milioni 10 ewa Abetex yamuwadde milioni 2 yiga cooperative yamuwadde milioni 5 ewa Abetex yamuwadde milioni 7
kakati muli mukubuzaabuza bannayuganda munoonya simpase ku bantu Uncle Norbert nze nkuwa ekitiibwa naye nandirowoozezza sooka ofune ekibiina oba weewandiise oba ogera mu cooperative oba ojjawo mwami Abetex kubanga ekituufu kiri nti abantu b'otambula nabo ebigendererwa bye si bye ebibyo abantu b'otambula nabo bayala banoonya ssente za kulya abasinga abakusemberedde banoonya ssente za kulya kyokka ggwe ebigendererwa byo olwana kulaba ng'ozzawo kampuni yo olwana kulaba nga Norbert oddawo n'oyimirira ng'omusajja yalina ku ssente nze nzikiriza Norbert ssente zaakendera zaakugwako kubanga Norbert ali mu level esaba emmere kati nguliraayo emmere omusajja yalina ssente zo kati weegasse n'abantu ba feeri abaalemwa bwe booliko otinaaboogerako nga banyiiga yigalina kyakola abeera okusumba obusumbuyi bantu yagenda ewa Kenzo namu miliyoni 10 n'azigaana n'afiira ku Kenzo Kenzo yamuyita ng'omuntu yiga oyo twagenda eggulu Genocide namu miliyoni 12 ku akawunti yaabwe y'ebivuga yiga ssente n'azeewula kulanagana okuzera n'omugere ku kibiina ne Kabanda oli yagenda Kabanda bayewole miliyoni bazaali mwendo ba 15 uniga ssente ng'azannyamu zzaala Samugaga yasinzira n'awandiika Samugaga yali chairman n'awandiika ebbaluwa ye ng'asaba okuwummula n'awummula nga ebigenda mu maaso tajja bisobola nga yiga ssente azirya buli emiliyoni 10 ameka yali mugamba mbu gavumenti temuyambye ffe tuzifunanga nako Norbert yali eggulu Genocide namu miliyoni ameka 2 nga teziriko yadde ekintu kyonna gambe kati baamuwadde naye tayogera kati nga tumaliriza nnyo kinyigala omenyewo ogamba nti Norbert kati asabiriza emmere tekinidde kimenyewo ogambye ali mu level esabiriza emmere nedda kakati mpuliriza abakusu media bino byange temuvunana dayas Uncle Norbert ali mu level nguliraayo emmere tewali wano muntu ali mu industry ya music wano mbategesi bonna mu bayimbi bonna asira kumanya Norbert kubanza empangadde naye era njogamaza kubanga Norbert nzo okufuna omulimu wa minister Kasolo okumpa ebyuma ng'ali manyiga Norbert saagala kuddawo kumwekwekera ali mu level sente zaamugwerako ddala in fact obwongo bwa Norbert buli socket yetakutwala muri abu kubanga omanyi omuntu okubanga yabaddeko Norbert yajja mu ndongero ng'aweza akuumika kamu n'ekitundu Norbert yayina emmotoka zaali eziwera ng'omusanvu nze nagendako mu ofisi ya Norbert nga okutuuka woye waali oyita ku offices ng'era amala kulenge n'abagamba nti oyo mmuleke kati njogera ku mukwano gwange gwe mmanyi nti Norbert waba ne ssente asobola okuzimpa era kyovola nga mugambe nti bonna baali nabo abamu baffeeri ebizibu byayina si bye bayina baagala mitwalo 5 kiba Norbert newakwala miliyoni 3 nogamuwa kasobola kumukolera wabula yeetaaga kubudaabuda kati era kyovola nze ali mu Musemba agende abe ne Abetex kwa Abetex yasabidde Big wa president yamagala mukyalo nenyimbe bajiba era ne Big agenda kuzifula kwa ne Big bagatosasula abantu bakka abatosasula kati oyo ye oliba ng'omwagala ate mubuuze ensi bagenda kumuwa anasasula ssente z'abaana ne mwami Yasini loza naye agenda kumitingako omukulembeze ne mwami Balunywa mu ngeri ey'enjawulo so nze Uncle Norbert nkusaba toyina wogenda kuyisa ddoboozi lyo nga twegase ku Abetex newonaabona aliisawo era kubanga Uncle Norbert andyagadde okwegattako naye kuwa ebintu kuba kimanyi nti oba ne ssente oli musajja mulungi naye saagala kulimba nze mwami Dasiza kuva ku Abetex n'oba ofa otya era nze temuli mpulira nze Abetex bali batampadde ssente temuli mpulira nga abantu tampadde munyiigidde nze Abetex mwagala ng'omuntu naye nze ndowooza eddoboozi ly'olina ddene ojja newegatta ku mwami Abetex n'ojjawo bino ebintu by'obusungu by'olina n'osooka n'okkakkana nze mmanyi osobola okuwangula era nze Uncle Norbert saagala baba bagaba ssente kwenkanankana naawe nze ne bampa miliyoni 10 oba 2 nzirabako miliyoni 2 because nti olina kyotaddemu mu industry n'okusi nga weewaawo nze nnyinza okuba nga nkusinga experience mu kutegeka ebivvulu birthday yo katumalirize ono birthday olwaleero togenda wala mugenda kusula wonna oba mubadde balabi balungi tugenda kuddamu olunaku oluddako nakola byamawabi yakoze Masaka mu kamera